Nze Sentongo Fredrick Lugonvu njagala kubaza Dr. Kwef na bonna abasajja abamanyi abali wano Masembe. Thank you very much. Nkugoberera musajja mulungi na bonna okulu bali Kazibwe Kapo na bonna mwebale nnyo. Ebigambo byange sibadde wakwogera naye kinsanyudde nti guno mukolo gwaffe nga bannamawulire. Kamera ezintunuddemu olwaleero zitegeeza kinene gye tuli. Ffe tuzimba abalala ne tubafuula kibali naye ffe ne tusigala nga tusabiriza nga tulomba. Ku lwa Mbaziira ekigenda ekyenjawulo okubawo nti bagenda mukuba luseke naye tubeera ku mikolo nga gino ogenda okulaba nga baga ani atusiibula ani alina ebbaasa yaffe. Naye ekibuuzo ekiriwo nti gwe munnamawulire ali wano n'atuuza ddi banno nga Mbaziira bw'abatuuzizza. Gano ge mazima agakaawa era nkyogera maaso ga bannamawulire bannange. Bano baddani tubadde ffenna mu mawulire temuli ssente era Mbaziira alikyalisirwa amawulire era buli omu waali togamba nti nange kaŋŋende ku CBS nja kukola Mbaziira byakoze nedda. Natandika kukitegeeza abantu nti amawulire tegukyali mulimo, amawulire buweereza. Y'ensonga lwaki bannamawulire ffe abagasoma tuli baava okusinga bano ba Masembe abajja ne bakola essaawa 3 ne bagenda ng'empapula z'amawulire mwageekeenyeza ffe twazisase. N'osiiba ku sitole n'osiiba ku mboozi n'omuwulira nga n'erinnya Justin bamutuuraki alyogera talitegeera naye nga bamuwadde ssente nnyingi. Sibagoba mu mulimu gw'amawulire naye tukole amawulire nga naffe tuli kyakulabirako. Ffe kennyini tusobola okufuuka ekyokulabirako. Mbaziira tewali ddiiru gye yakubye okukola bino naye tulina mentality nti waliwo omugaga gwe tugenda okuwutula atuwe ssente tukole kiri omuyindi ne tusiiba ku woofiisi n'osiiba ewagonja abo abantu kambabuulire batumanyi. Tekikwetaagisa kufuuka mukwano gwa Sudeero wadde ng'osobola okuba mukwano gwe naye ajja kukulabira ku kamera omwana agenda omugamba nti Bruno Betty ali wanaze kulaba agenda nti siti mugambe taliwo siriwo mumugambe ndi bizi muweeyo emitwalo 2 agende ozito wa 2 eva. Kati osanga bangi nga nti nzibule njagala nnoma nga ŋŋendako ewa bitatuule nga bampayo 2 tegagenda kumala. Gano ge mazima agakawa bannamawulire ngenda kyogera abamu babboosi muli wano ab'amawulire tukome okusiiba ku kampuni z'abasajja. Ndeese olutalo naye tukome okusiiba ku kampuni z'abasajja tukole essaawa koloveewo. Oli ajja kubuuza okukola mulimo ky'omulala ng'ogyeko amawulire buli lwe batugoba we tubadde no kati ŋŋendeko okubukedde kirabika ye wali akantu. Tusiiba tutambula mu media houses naye mmanyi abaana bangi be baagoba ku media houses ezimu ne basaba emirimu ne gibabula kati bali successful batandika okukola ebyabwe. Okugobwa kwabwe bwe bwali obuwanguzi bwabwe. Tulina bannamawulire nga beetaaga kusooka gobwa. Nze okuzibuka obwongo gano ge mazima sigenda kwogera linnya lye naye ye yanzibula obwongo. Ye munnamawulire akyasinze okuweebwa ekitiibwa mu Uganda era buli asoma amawulire g'oluzungu asomanga ye. Erinnya ndyerabidde buli eyagiranga bwe tutunuulira abaana bangi abaasomera ku Umukaati product za mukungu oyo yakola emyaka buli kimu yali principal na buli kimu naye twagenda okumuziika ng'alina linnya lye gagga n'ennyumba yagaana okugwa. Ffenna bwe tugenda okubeera ogende wa mukulu Kazibwe Kapaga nti siriiwo
mbadde nsaba ku interview siriwo abakulu batwekanya tetuli okubanga akimanyi nti bw'oba omusibula omugamba ngenze ntya n'ogenda ku papazi sport n'akulengerera eri omukulu misa kyoze kulya yabwereere ya kitabo akayimbako nze nkakuba. baganda bange abasajja bano batujooga naye nga mwe kwe muyita okumanyira petwereetera okumanyirwa. siyingira kivulu kya bwereere sirya mmere ya bwereere. Mbaziira kyayina omukulu lwayise olugezigezi Mbaziira Tone ali principal. amanyi kyayagala. Mbaziira Tone ali principal amanyi kyayagala. nja bagamba bannamawulire baganda bange kanjogere ne bannamawulire tukyuse endaba y'ebintu. tewali kampuni egenda kuwa sente zigula mmotoka. wano buli munnamawulire ayina emmotoka mbulira nti wagigula ku musaala. Never. ne bw'onaakuba ddiiro ne bagikuwa amafuta gajja kubula agagitambuza. kitegeeza mu bintu bye tukola salale yaffe gye tufuna entono gy'owulira nti ntono ebeere source of capital obeeko obulimu bw'otandikawo. njagala babuuza abali wano singa omukulu HR akuyita n'agamba nti omulimu guweddewo owulira otya kati? bannamawulire omulimu guweddewo osobola okutambula n'omugamba nti gwebala akadde konkozesezza kaŋŋendeko mu mwanyi zange oba kaŋŋendeko ku hardware yange oba kaŋŋendeko ku ssomero lyange. muwulira ng'ebizibu njogera binene naye ng'ate byangu kubanga bisoboka. ŋŋendeko mu studio yange. kati Mbaziira Tone w'omulaba ne Ssuuna Bend abo abasajja bukedde si be bagyetaaga ye beetaaga. Mbaziira CBS si yagyetaaga ye mwetaaga. yali mu lubiri, yes yali mu lubiri ng'ensi yonna esirize bweti. siyisaamu maaso kampuni zaffe naye tuuka akaseera nga kampuni eyo weetali osobola gwe okubeerawo. tuuka akaseera nga ne baba nga omusala tebagukuwadde osobola okubeerawo. nze nnyina abaana bemmanyi baatunuulira omusala gwe baafunanga nga mwe tomanyi kye baakola. ne batandika bu restauranti bwabwe ne bu bizinesi bwabwe. n'amugamba tompa musala gwo kubanga mutono atogamba kampuni tekola sente. naye nga mention zifuuse mention eno njagala eyitewo n'eno njagala eyitewo. kwefuba asoma mention yange ebeera nnungi. kwefuba osoma mention 10 mu shoyo ne ziba nnungi. oba oliawo omugagga wa Samona n'akkubira hardware world n'akkubira n'akuwaayo 5 azikuwadde ku magoba g'omukoledde. bw'obanga osoma mention z'abaana eziba nnungi ate bw'osoma eyiyo naye ojja kumbuuza nti eyange naasoma eri watandikawo. Mawulire baganda bange nze waliwo abamanyi Lugonvu show gano ge mazima. abaana bangi abali ku YouTube channels wano nga muzirina nyinza okuba bwe mba nyinako obulango bw'abaala bennangira buli bubiri ezisigadde bizinesi zange. ezisigadde byange. nze muntu togenda kumpa bukadde bubiri ojjoolange kampuni etwala abantu ebweru obbe 10 bagambe Lugonvu ye yatubbisizza. siranga kampuni twala abantu bweru, siranga basawo baganda, siranga bamasheeke bafere, kubanga nangirako ebyange bwe nange ebibi nange bigenda gwa. tubeeko bye tulanga ebyaffe. tandika n'ekitono ekinene kigenda kujja. ekikulu tekigenda kuba myaka gye tumaze mu radio. nze nkoledde CBS kati emyaka 15. abasajja babala achievements. twagendanga ku mikolo ne bagati kati munnamawulire jangu oyogereko naffe. n'omala okwogera ndaga bulijjo yooyo oba ofuluma mukama wange odda Kampala ontwaleko. ejja kusooka kugenda ku ntebe n'asooka ate akuzza entebe. nange njagala kumaliriza naye nga mbagamba ekintu kimu bannamawulire. kampuni tezigenda tuwa sente zimala, kampuni tezirina sente zaffe. naye bw'owulira nga kampuni tekuwa musaala gumala ate ng'ekwetaaga gigambe nti nyinayo ka kampuni kange mpaamu obulango.
Saimo kati ninyo muganda wange muyina ekintu kye mwatandika omu ku basajja abakikola yone yali Kabura eyali ku NTV abasajja batandika omulala ye yali akola programu y'ennyumba ku NTV yagiwummuzaamu kati abo abasajja ekibafudde abagagga tebafuna musaala bagula mpewo ne bateekako ebyabwe n'anoonya abasiponsa be sente zaafuna n'akwawulizaako n'asigala nga mugagga mu mawulire mulimu sente ng'oli muyiiya nze Ssentongo Fredrick Lugonvu mbagaliza bero